weekolere ekyogero wonna wonna wootudde gw'omwana ow'obuwala yiga engeri gy'olina okukolamu ekyogero ekikyo ku bubwo nga gw'omuntu omukulu ne wooba oli mwana mulenzi ekyogero buli omu akyetaaga yiga engeri gy'olina okweggyako ebisiraani okweggyako olutwe n'ebiiso ebibi oli ku mulimu gwa mukamaawo nga tebakwagala buli omu akutunuulira bubi buli wooyita buli omu akuwanda lulusu tomanyi ensonga lwaki tebakwagala naye nga okola emirimu gyo bulungi nnyo naye nga oyina ebiso ebibi ebikutambulirako muganda wange yiga okubyejjako yiga okwekolera ekyogero ng'okozesa ebintu ebiri mu nnyumba ya mukamaawo oyina chance gw'omwana ow'obuwala nti ebintu by'ogenda okukozesa bibeerawo mu bungi tewali n'omu agenda bikubuuza weetaaga akantu katono nnyo ebintu bitono nnyo byogenda okukozesa okulaba nti nno weetekako ekyogero wejjeko ebisiraani oyingize emikisa mu bulamu bwo gwe nno atanaba kubanga osubscribinga muganda wange ekigambo subscribe kibeerawo awo kikwatemu wabula ate okwate ne mukade lwaki tubagamba bwe tutyo bw'osubscribinga oba ofuuse omu ku bammemba b'eno channel nga buli video gye tuteekayo osobola okukomentinga osobola okutuwabula teekako n'okutuwa endowooza yo wabula ate w'okwata ku kade bajja kuba bakuwa message buli otuteekayo vidiyo empya bakugambe eri gye wasubscribinze bataddeyo omusomo jangu obeere nga ogwekkannaanya wabula nze nga abeerayo obaweereza amannya yenze Sheila Adita jangu weekoleko jangu oyiga engeri gy'osobola okukola mu skin erabika obulungi oyagala chocolate skin oyagala bright skin oyagala face ya kikoleya oyagala kujjamu smiling lines oba oyagala kujjamu eyelines oyagala kwerusa maaso kwerusa mannyo kiki oyagala igwe byonna ogenda kubanga obisanga ku eno channel ky'olina okukola ku subscribinga ate era osharinge ne channel eno banno abalaba gye batwegatteko oba muwala oba mulenzi eno channel mwenna ebakolera olunaku olwaleero nzize mbasomese baganda banga otya bw'olina okweddaabulula n'odda bujja otya bw'olina okwegobako abalogo otya bw'olina okwegobako ebiiso ebibi otya bw'olina okwegobako abantu abatakwagaliza n'obajja mu bulamu bwo n'osigala n'emirembe gyo naye ng'okozesa buntu butono nnyo weebuti obuteetaaga ssente bw'otagenda kugula obuli awo bw'olabako obuli mu nnyumba ya mukamawo obuntu obutono ennyo jangu oyiga engeri y'okweggyako ebisiraani weekolera ekyogero nga gw'omwana omuwala ng'okozesa budalasini ebikola bya budalasini ne emiti egya budalasini teekako ne katungulu cumu ogenda kuba okikola otya jangu tukuyigirize engeri gy'ogenda okuba ng'otabulamu eddagala lino eno ffenna tukimanyi nti eno gye tukolera abantu bannange abaagala ebintu by'okweraguza obadde okimanyi nti ne bakamaabo basobola okukuggyako emikisa gyo n'otwala ebisiraani byewaabwe obadde okimanyi nti nno osobola omukamaawo okukuloga n'abanga yakuloze buli kimu ne kikutambulira bubi jangu aloge nga naawe weeroga yeeganje nga naawe weeganja weeteekamu eddagala naawe obeere nga oyina engeri gy'osobola okuba nga obeera omuntu omulungi nga buli omu akutunaako akwagala buli omu akutunaako gwe yeegomba buli boosi ng'ayagala gwe abaamukolera ogenda kukikola otya muganda wange twetaaga bintu bitono nnyo twetaaga amazzi ag'enkuba igwe enkuba w'ofuna chance n'etonnya kwata bukwasi baketi yo ogende mu lujja oyoole amazzi olembeke amazzi bw'oba osobola okufuna amazzi ga mukoka nago galembeke obeere nga ogateeka mu kakebeko bwe kati obeere nga ogatereka nga gw'okimanyi ago mazzi gakweyambulirako bisiraani by'obuuka mu nnyumba z'abakamaabo mwaboozannikazi z'abakama bammwe n'ebintu ebirala ebyo byonna bisiraani basobola obikusindikiramu funa ago amazzi okwate ebintu bya budalasini okwate ebikola bya budalasini mwenna mubimanyi abawala bo babeera nabyo teekako n'obuti obukaze sinamuuni omukazi mwenna gwe mumanyi oyo omukazi oba seekyo owa pawuda waali yoolako naye obeere ng'oteeka mu kaveera otereke bulungi nnyo okwate katungulu cumu weetaaga just bikuta byakatungulu cumu
teweetaaga kumuggyako, teweetaaga kumusalaasala oba ki, weetaaga bikuta. Gwe kyolina okukola, teeka budalasiini oyo omukalu ow'ebikoola, oteekemu budalasiini oyo ow'ekiti, oteekemu katungulu cumu oyo ebikoola byayo, oteeke ku ssigiri, oteekemu amazzi ofumbe. Bw'omala okufumba bireke byetokoto nnyo, amazzi ago gafuuke langi. Bwe gamala okufuuka langi, teeka bulungi mu bbaafu yo. Bw'omala okuteeka mu bbaafu galinde gawole, okwate gano ge walembese mu nkuba oba mukoka gwe wayodde, obeere nga oyiwamu ne wooteekamu obusaanikira abo buna. Munnange obeere nga onaabako nga bw'olaamiriza ebisiraani byonna njagala bikulukute nga mukoko ono wakulukuta. Ebiisa ebibi mukulukute. Abatanjagaliza muve mu bulamu bwange. Ebisiraani mwenna mwenna imbejjako muve mu bulamu bwange ntereere. Amayembe, ebiteega, ebidandi mwenna njagala mukulukute mugende munviire mu kkubo lyange. Mbeenaazizaako mbanaabyeko, mbeeyezeeko mu bulamu bwange nga mukoka bwataleka bukyafu mu kkubo. Mbeeyazizaako mugende mukoko ono gyakoma nammwe gye muba mukoma. Munnange ekyo nno amazzi ago beera nga okola ekintu ekyo okumala ennaku 3 zokka bwe ziti nga onaaba amazzi ago. Olina waddembe okuteekamu ekinusu mu mazzi ago g'ogenda okunaaba, naye tokizza mu nsawo yo okirekawo. Bikole ojja kuba nga okomawo ompa obujulizi. Atanaba kusubscribinga jangu obeere nga osubscribinga, olikinge, okomentinge, ate era okwate ne kadenza abeerayo. Amanya yenze Sheila Adita, imbagala nnyo.